Emboozi gye jagadde okubatenga kuleetera olunaku olwaleero ye yabannaffe aba Emboozi boyinza okubatenga oyogerako kikimu ku kibiina akadde kano kyoyinza okugamba nti mu East Africa ekisinga okubatenga be basinga drama w'oku TV asinza okubatenga akutte wansi ne waggulu abajjukira myaka gya 1993 okutandikirawo waliwo gye bayita omuzannyo gwe bayitanga That's Life Mwattu waliwo gwe bayitanga bibaawo oh my god kino kitalo life kyekipaka akadde kano bangi besobodde okubatenga mugobera naye nga okutandikira ddala bano nno be basobola okubatenga bakisookeramu ddala okuzannya emizannyo wadde nga ne bakayimbira baaliyo ne bano basobola okubatenga bakiwanikira ddala nkutegeeza ku TV era nga mwalimu abazannyi ab'enjawulo basobola okubatenga bakikuba abajjuke bannaffe aba Emboozi nno n'okutandika yatandika mu mwaka 1977 webaka era nga omukulu gwe bayita Jimmy Katumba nkujjukizaako yali Emboozi nene nnyo basobola okuba bafuna obutakkaanya n'akita ekibiina nasobola okubatenga akivaamu paka akadde kano kikyaliwo n'abakulu basobola okubatenga bakitambuza mu mbeera eno ng'etambula Emboozi waliwo abasobola okubatenga bannaffe nga abajjukira omukyala gwe bayita Nakawunde bangi nnyo Nakawunde mwamulaba nga mukyala omwana yali hawusigalo ng'avudde sayidi z'ekiboga eyo Emboozi ne mwebuuza Nakawunde emyaka gyadda tuli mu kikadde of course nga tugezeko myaka gya 9 bannaffe abaliko mu Emboozi mwaka 1993 walimu omukulu gwe bayita Dr. Bbosa oba gwe bayita Sam Wagenda waliwo omukyala gwe bayita Rose Kamya oba gwe bayita Vicky Kibirige waliwo gwe bayitanga waliwo gwe bayita Harriet Ruwanga waliwo gwe bayita Sise Muwanga gwe bayita Mama Naka bangi nnyo abasobola okubatenga bakitambuza ebiseera ebyo mu mboozi eno abajjukira omukulu gwe bayita Dr. Dick oba omukulu gwe bayita Dick Katende amannya amatuufu baali bamuyita Walusimbi omukulu oyo yafanga 29 ennaku z'omwezi 29 omwaka gwa 22 olunaku lwajjo ekikangabwa kyasobodde okubatenga kyagudde mu ggwanga omukulu gwe bayita General Katumba wamala yakubiddwa amasase wadde nga yasobodde okubatenga simatuka muwala we ye ate n'akafiiramu driver mu mbeera yetabadde ennungi wadde n'akamu kati n'okuddizaayo ku mwaka gwa 22 wano nno omukulu gwe bayita Dick Katende abamujjukira obulungi gwe kutegeezaako bannaffe That's Life Mwattu Emboozi abagijjukira obulungi ng'etandika biseera ebyo yasobola okubatenga eri ku piiki mwaka gwa 22 awo omukulu oyo gwe bayita Katende Dr. Dick Katende basobola okubatenga bamukuba amasase omukumukuba amasase omukulu ono kigambibwa nti omukulu ono yali ava kuwerekera mukyala we obudde obwo gwe bayitanga Nakawunde omukyala ono gwe bayita Rietira Nalubwama yali ava kumuwerekerako nga amutuusizza ewuwe sayidi z'emutundu eyo yali akavaayo bw'ati ne bafuna obutakkaanya waliwo ekigambibwa mbu yasobola okubatenga afuna obutakkaanya mu mbeera yasobola okubatenga etambulawo abamu bamusanga ku geeti awo nti bamukuba bubi amasasi era nti bamugamba yasama ne bamukuba amasasi mu kamwa omukulu ono gwe bayita Dr. Dick Katende abajjukira omuzannyo ogwo ogwa bannaffe gwe bayita Dick Walusimba omukulu oyo oba tomujjukira bulungi sooka owulireko emboozi eno zaali mu mizannyo gy'abannaffe abo aba Emboozi webaka your constant embarrassment and humiliation Vicky okudda ku Vicky nedda omukazi ng'aswaza wadde baga nti n'owekyala aswaza naye ate Vicky ali wala omukazi ng'answaza ne mu bantu and moreover jjukira nti ekisinza okwono n'abakazi mu kibuga ennaku zino kwe kudimaaninga guno omwenkanonkano gwese buli wolaga nga naye ku mugongo nabange kooti man you need to breathe aya basa kati oyo yali Dr. Bbosa ne Dr. Dick kati wano Nakawunde kankuweeko wano moments za Nakawunde ngali muzannyo myaka gya 1993 webaka naye mwani nkubuuze ntonya mukozi mukozi ngeroza yakoze mazima agaana akuyogeragera ebintu ebyamaala gennyini atya yande tenavudde nsalawo nti olwaliro kankweweereze namusanga gyoyo kanakawoko kaliri kwefuira kaliri mu kinaabiro akajjayo kwonna akafuira ku mmeeza ate bw'amala aya base ebiseera ebyo abajjukira omukyalo oyo gwe bayitanga Nakawunde yali mukyala wa kyalo ng'avudde sayidi z'ekiboga era bangi nnyo bagamba nti ono omukozi alinga Nakawunde naye nga Nakawunde ye mu mboozi yategeeza katudde wali ow'omukulu gwe bayita Dick
Dick Katende ng'akubiddwa amasasi ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gwa 22 abajjukira ebiseera ebyo bazanyawo ne firimu gye bayita Murder in the City baali bazanya omukulu gwe bayita Ashraf nozanya firimu gijjukirako mwalimu omukyala nga balaga abamu kubattibwa mu biseera ebyo waliwo omukulu gwe bayita Semwezi omukyala gwe bayita Robina Kiyingi bonna baafa mu mbeera etali nnungi obudde obwo omukulu gwe bayita Ashraf n'azanya firimu kati omukulu Dick nga atiddwa obudde obwo kigambibwa poliisi yasobola okubategeeko okunoonyereza netegeeza nti waliwo wa LDU era nga kigamba omukulu ono yali ayitibwa Grace ng'atemera myaka egy'obukulu gyali 48 era basobola okuba tebakola okunoonyereza bagamba nti omukulu ono yali alina kyakimanyiiko mu mbeera eno okuba ate nga batta omukulu gwe bayita Dr. Dick era nga mwaka gwa 2022 mwezi ogw'omusanvu poliisi yasobola okuba ate nga emukwata wabula nga waliwo omuntu gwe basobola okuba ate nga bakwata era nga bamukwata n'ebintu ebiteberezebwa okuba nga byali by'omukulu ono gwe bayita Dr. Dick Katende wadde nga poliisi omunoonyeza wa poliisi obudde obwo bukyala gwe bayita Elizabeth Kuteesa yasobola okuba ate nga ategeeza nti oyo gwe baali bakutte zaali nsonga ndala awo nno abaganda b'omugenzi Dick Katende ne basobola okuba ate nga baggwamu essuubi wabula omuwabi wa kooti omukulu gwe bayita Frank Tumusiime obudde obwo yasobola okuba ate nga ategeeza kooti y'e Makindye nti omusango ogwo obudde obwo gwali gukyali wa DPP era awo basobola omukyala gwe bayita Esther w'eddala erya Makindye awo omulamuzi w'eddaala omukyala bamuyita Esther Nsambu yasobola okuba ate nga omukulu Grace amuteeka mu nkomyo awo nno nga bisobodde okuba ate nga biggwa myezi nga 11 basobola okuba ate nga baddamu era ng'omuwabi wa kooti omukulu gwe bayita Godfrey Mutebi yasobola okuba ate nga annyonnyola omulamuzi ng'ategeeza omukyala omulamuzi obudde obwo yagulimu bamuyita Lydia Mugambe yasobola okuba ate nga ng'omukulu gwe bayita Grace ebyasobola okuba ate nga byatambula paka akadde awo twasobola kuba ate nga tumanye byavaayo paka akadde kano mu mbeera eyo omukyala omukulu oyo Dr. Dick ng'asobodde okuba ate nga ava mu bulamu bw'ensi eno omukyala gwe bayita Nakawunde yasobola okuba ate nga asibamu ebyanguwa olw'ekibabwe kyasobola okuba ate nga kigwa ku muganzi we awawo nno nasobola okuba ate nga ayolekera e London bwe yatuuka e London omukyala ono yasobola okuba ate nga bangi basobola okuba tebayogera bingi nnyo omukyala ono yasobola okuba ate nga alokoka n'agamba nganviire Uganda nyinza okuba ate nga nzaddako mu mbeera eyo omukyalo ono okudda mu Uganda yakoba mu gwa 2013 okuba ate nga anyumya olutabaalo nga tebyali byangu wadde n'akamu n'ategeeza nti ebyokuzanya emizannyo yabivaamu wadde embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula koyinza okwebuuza ye Nakawunde gwe twogerako akadde kano omukyalo ono gyali mpolampola atambuza emirimu gye era nga bwekutegeezeza omukyalo ono ali mu bibiina ebyenjawulo ebirwanirira eddembe ly'abakyala waliwo ekibiina bakita Uganda Women's Cancer Support Organization nno kirwanirira abakyala balina kookolo waliwo n'ekibiina bakita Uganda Action Group for Health, Human Rights and HIV omukyalo ebyo ebimu ku bibiina byasobodde okuba ate nga alwaniramu mu mbeera eyo era mu gwa 28 omukyalo ono yasobola okuba ate nga afuna omwami omujja era ng'omukulu oyo ava mu West Nile ye omukyala gwe nkutegeezaako Nakawunde no Nakawunde abategeeza nti ne mukyalo ye Nakawunde agamba ati awulira. My name is Harriet, but most people know me or call me Nakawunde. I joined the Emboozi as a young girl after finishing my primary 7. I started as a dancer, and during the stage shows we used to have drummers, and I used to admire the elder people then taking part in the dramas, and I used to be their understudies. So when we changed to going on TV, I had some experience of acting. Yo mukyala Nakawunde ng'ategeeza mu gwa 2013 yakomawo mu Uganda naye nga wangalira mu UK mu London eyo mpolampola yasobola okuba ate nga adduka ekibabu eky'omu Uganda mu mbeera nga yasobola okuba ate ng'etambula omukyala wuno akyagamba ensonga zonna is by Mr. Kisemakula that says Nzani ayogera ne bawulira, because if I look at my background where I came from, my roots, there was no way how I could have made it if it wasn't only for God's grace to see me through. So I really appreciate that God has seen me through thick and thin, and he has made me what I am. Even though I was still in the world then, the Lord was still upholding me. I didn't grow up in the village. I grew up in Kampala. I think it's having that natural talent of living the role. When you're acting, you have to live the role to make people believe that what you're doing is really what you are. But then when they see you outside the role, then they have to tell the difference between the two. So I had to live the character. I'd never been in the village. I'd never stayed in the village for maybe a year, no. But just observing life, how life goes on. I'm quite observant. Okay. That during my acting periods, I used to observe.
And through observation, I used to learn a lot from... Aya basa. Ye mukyalo we gwe Nakawunde mbanyi gwe musinga okubatenga mujjukira myaka gya 1993 we back basobola kwati batandika ekintu kyabwe Harriet Nakawunde oboyizo muyita Harriet Nalubwama ag'omuzannyo galinga Nakawunde omukyalo yava side z'ekiboga eyo ng'ayina ekyalo okamala ate nga yali mukozi ne Dr. Bbosa wuno twasobola okubatenga tufuna katubulire ye Emboozi etambula etya Dr. Bbosa wuno Dr. Bbosa lwakuba zisamba genda lwakuba mwe mwambatiza Dr. Bbosa amanya tufunze samba genda esebo jigenda jitya jigenda bulungi ddala mwe bali kuwasaganya nsonga zonna amina namwe mwe bali kutuwagira mutuwadde amaanyi mwe mutuwa amaanyi ne tuyoka tuwongeramu ebirungo ne tuyoka tusigala mu field ne tubawa bye mwagala yes Dr. Bbosa ebbanga lyonna lyosobodde okubatenga otambula abantu bangi bakwenyumirizaamu kivudde kuki kiva ku bingi naye ekyo nsooka kukyebaliza Katonda ye muntu omukulu kakati nange kwegamba olwokuba ekintu nkyagala kyekyo kyekisinga obukulu bw'okola ekintu kyoyagala buli muntu anyumirwa ali nakyo nekikwagala nekyoka kitandika okuvaayo obulungi ng'omuntu bwe yali badde ayagala so it's because nina passion y'ekintu ekyo kyenina ate oba n'obugumiikiriza oba ne kwegamba n'okulemerako ku kintu ekyo kyennyini kasita obeera ne qualities ezo toyinza kutawa kintu bantu kyebatasiime weekyaggwe eyo bugerere nsotokaawo njagala okubategeeza banamasaka mbeebaza nnyo mukoze ekinene nnyo Masaka oyina ekitonde kyotukwatiddeko ab'e Masaka mu Emboozi ninayo Mumbejja Ndagire woyo mu kibinge omuwala nno nayajja w'amaanyi ninayo Mumbejja ninayo n'abavubuka abalala b'e Masaka bangi bempulira naye nga bajja mbakutteko ku mikono ate nammwe mbeebaza ab'e Masaka mwebale kusooka neebaza Ssaabasajja kubanga naye yakyogerako ali namwe ne mukiteekamu amaanyi ate njagala kwebaza ne Radio Sentinel mwebale kutuwaniriza bulungi mutulaze omukwano bulungi nnyo gize kati neegazaanya zitondaba nzenna ninga ali eka ewange mu ddiiro kwegamba mutulaze omukwano muyitirivu nnyo lwaki tetubalage naffe omukwano omuyitirivu nga tuyita ku stage